katubeerewo kubanga nze manyi omukene gwe guntusiiza wano naye kasi kyakola eno ab'oku nnyanja era tubale tusaba omubaka bw'aba agenzeeyo atuteeseze batugulire ku nnyanja bagulewo ennyanja tusobole okufuna ssente kubanga ffe tuli bavubi. Bavubi ennyanja tebagiyimirizanga, baatugamba twekolemu omulimu tutereeze ennyanja kuba ennyanja yaffe. Ebyennyanja ebirimu tetubiwa mmere, bibeerayo Katonda yabikuuma ne bibeerayo ate ffe ne tubivuba ne tufunamu ssente. Kale tulina okulaba nga tukwasiza wamu tuvube bulungi buli omu asobole ogifunamu ate ne betuzadde basobole ogisangawo bagiganyulwemu. Awo tukubira abantu bonna omulanga buli omu akubirize munne tusomese abatamanyi tuvube bulungi tuvube obutimba obukkirizibwa kuba ebyennyanja bwe bibeeramu bigasa era ffe ffennyini kuba ffe tugifunamu. Yesebo ensonga lwaki bandironza owa NRM pulezidenti waffe wa NRM ate n'ebirungi byatukoledde bye tulabako bingi. Ffe twatuuka kuno nga n'emmotoka tesobola kutuukako ng'olina kuyita mu lyato okutuuka ne Nakatiba. Gavumenti eno etukoledde amakubo etwabeewo Aida Wafoyo tumaganya Omaya Kimani Nabalega Wafoyo Sobola kubeera gyembudde njijewa ne Nakatiba mbasaba akaluka LC1 mune mukamba ekyo mukitwale Luweero Oweruweero abaatyo Luweero ajewa ne Kalangala atamanyira bizibu byammwe abasaba akalubu mukamuwe abeeruweero balina ababaka bameka beyongereko owookuna mwe Kalangala musigale nga temulina mubaka temwana banga kyabuswavu n'abaana bammwe bajja kubasekerera mutima sifukamidde wadde wansi nsaba mulonde Honorable Nabayiga lyesuubi lyokka kuba bw'anaabeera wali ne Honorable Lugoloobi ne Madamu Karo nga gyali Honorable gyali wali basobola okutuula mu kokasi NRM ne bagamba Kalangala twetaaga kino era ne kijja mu bwangu nga tetutaddeeko kulonda Aida n'atuuka wa President Museveni n'atuuka wa mukitegedde kubanga Katonda yalonda abaki abantu bajja kugereesa bagambe nti bano bageraageranya Katonda kubaki ku bantu naye ekyo kiri mu byawandiikibwa mu Kulaani ne mu Bayibuli nti Katonda yalonda abaki kati waliwo omuntu ayinza okulonda omuntu nga si mukwano gwe gweoyinza okulonda Aida nga si mukwano gwo kati kitegeeza nti Pulezidenti Museveni mukwano gwani era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abagamba nti mu bajeti yabateereddemu ssente ez'okubaba obutimba obutuufu. Era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abakakasa nti agenda bakuumira ennyanja eno nammwe mugikuume ebyennyanja ebito ebirimu kakati temwabirabye nga byazadde temwabirabye byazadde baaba bingi ani abasaba temubulyanga buto mubuleke bukule twagera mwe mugendo byevubira si weewaawo n'abasaba nga babakoledde ebyo byonna kana akamu kokka we kati kabasaba ke kanaagaana nti mumuweere Aida Nabayiga abaweereze bulungi. Kati ekibiina kyasazeewo nga kiyita mu Secretariat nti abakulembeze basaanidde okudda eri abantu balambule PDM balaba ebiruma abantu balwanyise ekibbattaka era tubakoleko lipoota. Bwe tunaakola bwe tuti tugenda kunyweza ekibiina tunyweze n'ebendera yaffe n'oluvannyuma abo abatakola kijja kubeera kyangu okugendeyo abalonzi tubagambe nti mubaddemu abalimu ebirumira abataweereza abantu bulungi. Mwami Museveni yajja n'ayagala aleete ebinazi e Kalangala naye ng'ababaka bakulembeddwa Mwami Lukyamuzi ne banne balwanyisa ebinazi nga balimba abantu b'e Kalangala
nti Kalangala agenda kufuuka eddungu singa banaleeta ebinazi. Naye nga alipoota gye tufunye ega nti buli mwezi farmers bayingiza obuwumbi obusuuka mu 8 ezigenda eri abantu okuva mu kampuni n'abo abasuubula ebinazi. Ekitegeeza nti Mwami Museveni yali mutuufu era ababaka ba Paalamenti abaakikola tusaanidde okwetondera Mwami Museveni ku lw'ensonga gye baakola eyo eyali ayagala okufiiriza abantu b'e Kalangala.